Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna abakolera South Africa n'abakolera mu nsi zonna ez'ebweru kasoba nga tukolera Uganda. Wegendereza abantu ba mirundi esatu. Abantu abo bonna obegendereza ojja kuwangula. Bangi bafunye ebizibu lw'abantu babika bisatu. Omuntu asooka omuntu wa famire yo, muganda wo, mulamu wo, yennanga wa famire yo. Kirungi tubayambe tubayite kukyeyo. Naye abantu abasinga bafunye ebizibu kukyeyo, oba deportinga, okufuna ebizibu ne famire, okulemu ekyeyo, ebizibu byonna byafuna okugoba ku mulimu kukyeyo, yali muntu wa famire ye. Nga muganda we, oba muto we, oba kojjawe. Bantu abo balungi bakuyamba. Naye bw'oba omulese, bw'oba obeera nga ne South Africa, bw'omuleeta ng'obeera Rustenburg, mutwala abeere Cape Town, muyambire eyo. Ninabbi yatugamba nti oluganda olulungi oduyambira from a distance. So omuntu wa family mubi kukyeyo ebiseera ebisinga abantu ebizibu bibafunye bantu ba family. Omuntu ow'okubiri gw'olina okwegendera yano mukwano gwakumanya ennyo ow'okukyalo gwe wasalawo nti waddayo ku kyalo gy'owangalira ekasubi n'ogamba n'ekyali wange onaabonabona bambi kamutwale kukyeyo. Omuntu oyo bw'omuleeta kyemulina osooka okumanya nti ekyeyo kyanguyiriza ku just ku ssente zo nakuwera mangu naye riziki yo bw'ebanga teriiyo togenda gifuna si bukisa ajja kukyeyo nti agaggawala. Kati omuntu oyo buli walemwa gwe n'obaako investment n'obaako progress zibalaba ku kyalo ye buli bamubuuza ekibuuzo agamba oyankozesa tansasula oyankotogera nze yansuula eno nze nali nawakufa tonnyumiza mbweyo n'ebiga bifaanako bwe bityo. So omuntu abo mbegendereze nnyo twagala nnyo bayamba naye buli tubaleeta batuleetera ebizibu mu bulamu bwaffe. Omuntu asembayo ow'okusatu omuntu gw'okolagana naye nnyo. Bantu bangi bafiiriddwa amaka gaabwe, bafiiriddwa emirimu gyabwe lw'abantu bakolagana nabo. Omuntu ono ali close ennyo naawe, buli w'okolagana naye oba n'abantu abo bonna basatu, fuba nnyo okulaba ng'olekawo luumu nti enkya bw'anaaba akyuse tagenda kunnemesa kyeyo. Bangi bawasa bakazi b'abakwano baabwe. Bangi bekwano baabwe babasembezanga olw'enkolagana ennungi basule bonna mu maka bajjenga bonna balezi bulaayi banywe emyenge gyabwe bwekyakanyama nga ku ssaawa ya leero yatwala mukazi we. Ku ssaawa leero muganda wange bakudipotinga yennyini gw'olwokolagana naye ennyo yali mu maka ago mu buliri bwo. So omuntu gw'okolagana naye ennyo funako w'okoma. Bw'oba okolagana naye leero enkya nga si mukwano gwo ogenda kubeerawo oti. Bw'oneewala abantu abo babika bisatu. Omuntu wa family y'okukyeyo mubi abasinga bonna ono ow'okukyalo gw'oleese oyambe n'omuntu gw'okolagana naye kukyeyo nga wamusangayo n'osalawo okolagana naye ebiseera ebisinga abantu b'okukyeyo ebizibu bye tufuna tubijja mu bantu abo basatu. Muganda wange wegendereza abantu abo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.